Yes, hallelujah. Erinnya lya Mukama waffe omulungi Kristo Yesu lyebazibwe kansula nga oli bulungi era nga weeyagala. Nzikiriza njogere ku bubonero obw'abakkiriza obw'enjawulo obuli mu madiini. Abasiraamu balina ekibaawula mu nnyambala. Abakatuliki ne babeera n'emidaali ne sapule, weewaawo n'ebyambalo abaweereza, bafaala, babishopu, bapaapa n'ebirala ebibaawula nti abo bali bwe batyo. Weewaawo n'enzikiriza ez'enjawulo okuggyako ey'abalokole. Lwaki? Ngenda kukyefaananyiriza bwe kiti nti ng'omusomesa oba omuntu alina essomero lye ng'ayagala okulyawula ku masomero amalala, ateekawo obubonero obwawula, ye yunifoomu gye ngenda okukozesa. Era omwana oyo waba teyeeyogeddeeko tasobola kumanyibwa nannyini essomero weewaawo n'abantu abalala nti agwa mu gundi eyo. Kirina amakulu ku nsi, naye mu bwakabaka obw'omu ggulu tekirina makulu. Obubonero obutwawula mu nzikiriza tekirina makulu. Ng'omuntu oyasibibwa mu kkomera bw'aweebwa yunifoomu, bw'alabibwako ebweru ng'ali mu yunifoomu amanyikibwawo nti oyo musibe. Ne bw'alabibwa mu kkomera bwe yawulirwawo nti oyo musibe, oli musirikale, ono ali bw'ati, ku lw'ebyambalo ebibaawula. Naye mu bwakabaka obw'omu ggulu akabonero ke tubeera nako ka mwoyo. Abo bokka bokka abalina akabonero ak'omwoyo be baliwona, be balinunulibwa. Waliwo ziti mu kubikkulirwa bwe bagamba malayika agende ateeka abantu be, abantu obubonero ku bwenyi obw'omwoyo, oyo alirabisibwa ng'alina akabonero ak'omwoyo yaliwonyezebwa. Era ajja kujja asooka ajjemu bonna bonna abalina obubonero. Si bwa mubiri nti yambala ekyambalo ekikwawula. Eyo nkola ya sitaani. Baganda bange, eyo nkola ya sitaani. Mukama Katonda amanyi ababe. Nawe omulokola talina kikwawula, Katonda amanyi ababe, ke kabonero ak'omwoyo, amanyi bulungi ebikolwa byo. Bw'okola ebikolwa ebibi akuteekako akabonero akanaakuwonya. Nyina olunaku lumu, to give an example, oba okuwa obujulizi ku kino, ku COVID-19. Nyina bwe baatuuka otadde ku puleesha olina okubeera ng'ogemeseddwa, olina okukola biki. Olw'okubeera nti ndi bweru, ne ngamba kati ngenda kudda nti Uganda bino COVID batugambye biri mu 666 enkola y'omulabe sitaani. Agenda tuteekako akabonero nga batugambye nti ako akabonero kali mu ebyo vaccine ze babakola ki, ze babatukuba. Nempulira nga kati Mukama, if we said defeat, you are defeated. We are all gonna be marked by that devil. Fena tugenda kuzikirira. Munze byali kyaddala nnyo nempulira nga nzigweddemu amaanyi okulaba nga neeyongerayo mu bulokozi. Kubanga ndaba sitaani amaze okuwininga. Tetulina butya bwe tugenda kwewala mu vaccine ezo. Vaccine za mulabe sitaani ziri mu 666. Akabonero ka beast. Naye bwe nali nga ndi awo nga ngamba nti kati sikyalina kye neekuumira mu butuukirivu, ka ngende mu maaso ndooza n'okukola bye ndabye eby'obwakatonda biveeko. Mpanguddwa ate kati nkyagoba ki, eggulu terikyaliyo. Naye omwoyo wa Mukama n'ategeeza mu nze, singa saafuna ddoboozi oba kuluŋŋamiza omwoyo wa Mukama mu nze, naalibadde sikyali kaakano mulokole, oba naalibadde kaakano sikyayimirira ku kujulira linnya lya Kristo Yesu nti ly'amaanyi oba lisobola okukola, oba nti n'eggulu tulina essubi erigendayo. Nategeezebwa mu nze nti nedda, oyo aliko akabonero ak'omwoyo, sitaani tasobola mmuteekawo kabonero ke bw'oba ng'okitegedde kubeera Yesu engalo ez'amaanyi gy'oli eyo. Olwana okulaba ng'oliko akabonero k'omwoyo. Sitaani bw'akusanga ng'oliko akabonero ak'omwoyo, tafaayo oba oyambadde ekyambalo ky'eddiini yo, tafaayo oba oyambadde ki. Tatya ekyambalo kya ddiini okweraga nti gwe oli munaddiini nnyo. Tafa ku mateeka ga ddiini g'otuukiriza. Ewa Mukama Kristo Yesu tewaliyo kutuukiriza bulombulombo, wabula kutuukiriza etteeka ery'omwoyo ly'eryatuweebwa, ly'eryayamba Kristo Yesu okuzuukira mu bafu. Soma Baluumi essuula ey'omunaana. Lyeryo
omwoyo yamuzuukiza mu bafu. Etteeka ery'omwoyo bw'olituukiriza ke kabonerako omwoyo kakuteekako okulaba ng'osobola okuwangula. Tuteekebwako obubonero bwa mwoyo era Mukama Katonda ow'omu ggulu atunuulira abantu mu myoyo gyaffe n'ategeera nti ono ali bw'ati bw'akulabako akabonero ke be free. Tatunuulidde mubiri gwo munnange, nze neebikkiridde bulungi nnyo, nze nyambadde sappule buli kaseera, wabula akabonero ak'omwoyo. Weewaawo ennyambalayo emubiri gwe yeekaalu ya Mukama. Kati giwa ekitiibwa mu nnyambala. Sikugambye nti genda munnange olwokuba Mukama akebera mu mitima akebera emyoyo gye giriko akabonero nti kati oyambale nga bw'oyagala. Nedda, ennyambala eyo gy'oyambala waliwo ekigendererwa mu mutima gwo. Kati ekyo ekigendererwa mu mutima gwo Katonda kyalaba. So ogamba nti kenyambala akalaga figa nsobole okufiitinga nange basobole okulaba waawo yakola bulungi bannange. Ogenda fuuka ekyesittaza. Omutima gwo Mukama alaba nga oli mu kupulaninga kufuuka kyesittaza. Mbaagala nnyo. Be blessed always. Masana Kasa gemanya.